manyi guno mukutu kabona mawanga gulabibwa ensi yonna abantu ab'enjawulo ate buli omu abeera n'ebirowoozo manyi ngeri gy'oŋŋambye nti oli musajja wa DP naye ate nojja ate n'owulira nti people power ezze mwana mulenzi mbuumuleyo Bobi Wine omanyi enkyukakyuka nzaagala yeganye enkyukakyuka bano aba DP abamu bafudde abo tulimeni bwezibi Bobi Wine you must have oba you have to remain with Bobi Wine. That's right. Because with his ambition. That's right. Ate wali amanyi g'abantu wabeera omulamwa kakati wiiki omukulu gwe bayita Mathias Mpuuga kimanyi era naye akiikira sagize manyi bulungi aludde mu byobufuzi naye amaanyi egali amukendeddeko ajja NUP okubanga nti Bobi Wine aliko amasannyalaze era bamubuuza oli ku bigendererwa byebimu n'ebyaffe ebyokununula eggwanga era oli ku bigendererwa byebimu n'ebyaffe n'abantu abanyigirizibwa abali mu byalo eby'enjawulo oli ku bigendererwa ey'obutalya nguzi kubanga singa NUP nga Bobi Wine yagikulembedde kitukirizibwa kozi tulina bangi betulumirirwa ate oba olidde enguzi segezi oba oliddemu omulonzi wo enguzi mbi nnyo kakati Mpuuga baze bamuwa ebifo by'enjawulo birina nga 3 era nga Bobi Wine yamugamba nti bamuwa ekya leader of opposition bamuwa ekya bamuwa n'ekirala awo ye kigambibwa Mpuuga abadde abalira mu kitingamba ali enguzi eri mu gavumenti Museveni era sente ezasembyeyo babadde bagenda muwa miliyoni 5 miliyoni 5 naye ng'ekibiina tezikimanyi tegedde era zijja zitya amawulire gatuuse ku Bobi Wine n'atula n'akakiiko balaba engeri gy'ayinza osaliramu amagezi era lwakitegedde n'abamu ku bamugoberera oba abawagira enkyukakyuka batabuka bagamba nti Mpuuga kati bega anga musobola kukwata ssente ezo okimanyi wali abantu ababonaabona ate ezo ssente zamuwa musolo okitegeera obudde mu byobufuzi bitegeereza oba obitegeera nga bwe bitambula ate nekyawe wali ojja mu kibiina kyaffe twakunyonyola ebigendererwa byaffe tegeera nani Mpuuga kiyakoze ekyo kyabuntu era nga gwe munabyabufuzi omukukuti okyogerako kyekyo bino ekyo ebiddala kubanga oyo bizaata mu kaseera ke kamu oyo alya mu kibiina abamu bibaaba oli wanguzi era ng'ekibiina kyateeseza I support it.
Bobi Wine yabudde n'amunenya oyo mubbi Mpuuga mubbi alowoleza mu famire ye mubbi nyikirivu Mpuuga lwaki oli mubbi bwotyo abantu ba wansi tabalowoozezza abamufuula kyali kakati Bobi Wine ye yagambye yeekubirira amabega era n'agamba bw'aba akkiriza nti ensobi yagikoze era ng'asobola okudda mu maaso g'abantu y'eggwanga lyonna eyeetonda n'agamba nti enguzi engenda girya naye bansonyiwe olw'ebigendererwa by'ekibiina kyaffe era bibeere mu mawulire. Bobi Wine agamba talina buzi ate bye twawulidde ku Mpuuga ate kakati ayogerera bubi Bobi Wine era yagambye n'ogamba nti ezo ssente akyazeetaagira ddala oyo omugamba ki Mpuuga ddala ekimowe mumugobe mumugobe amugobere ddala kuba kakati alabika enguzi ye emusingira abantu wano 2026 akalulu kano tukalabawa kuba kati tutuno tubulaye omwaka gumu kati ogw'okulonderamu gwe tukugubala 2025 gwe tuwunze sinziranga ebyobufuzi wobiraba wobiwulira ku gulawundi eno ewammwe percentage ogyuli eri eti omuntu ali bw'ati wegamba toba mutuufu okusooka okulonda Museveni emyaka gyamugwako dda tulina ndowooza ekkomo ly'emyaka gyakoma dda ate kaakati oyo oba mu nsobi y'okumulonda ekibereberye kaakati ekiddako kuba n'abeesimbyewo ne mumanyi omuntu omutuufu Bobi Wine akomawo ambeero n'atiikinga ojja tiikinga ate ko oli ku mulamwa omanyi ebiseera ebisigaye n'ebyobufuzi tulaba nnyo abantu abalowooleza bannaabwe abateefaako abamanyi nti muzeeyi Katojjo William gyali naye yeetaaga obwenkanya era kati engeri gyempulira liddipi ate engeri gyerimu erimu abantu kati balinga wogambye Mpuuga gamba akati mangu nnyo wendaba omuntu anaatereeza eggwanga nga wagundi oyo ani wenonda anga ayolesa mazima n'obweru ekibi akiyita kibi tabikkirira ebiseera byammwe biri mwabirangawo kozi Museveni ajjakaani yali Amini Obote Museveni eyajjako baawera mwe mwali Amini mwe baali abo bonna balutwa enfuga yaabwe yali etya ogigeraageranyako neya Museveni ogigeraageranyako ono Amini yasooka n'abeera omuntu omulungi n'afuuka omussi era nze akaseera ako nalemererwa n'okwogera Oluswayiri nga manyi nti Oluswayiri luba lw'ababbi batemutemu kati ntujja mu nfuga ya Museveni yogirabye otya ya Museveni ya Museveni yakweremeza mu ku buyinza ayagala ava mu buyinza naye kati ekyo tugenda kikolera ki nga George William noteera ekitulemu tetumulonda
ate muzeeyi George William alwakipona kipona. Ekirala tulaba ebintu mu ggwanga bitambula bafa awulidde amawulire awo nga bagamba abantu ogambye abantu ab'obuvunaanyizibwa abo abali mu tulaba abantu bajja bafa amasasi ab'enjawulo naye ate gavumenti egambe emmundu zivaawa kubanga tumanyi nti emmundu ziva mu gavumenti ate abalwanyisa obutujju ate kati era bitulabirako abantu gavumenti bata abantu gavumenti terwanyisa butujju bwongera bwongezi mu maaso etya kubanga kikula kyabwe bujju era Museveni okugenda okufuna emmundu yasookanga n'alumba abanaakani abo yasookera n'okukyogera kuno ng'agenda ayogera yalumbanga nnyo abapoliisi n'abakuba n'abajjako emmundu n'agenda ng'awezaaweza emmundu emutujju emmundu 27 yazijja mu kikula ekyo ng'agenda akusanga n'agenda ng'aweza mpola era lumu yajja ekasijja giri waawo n'abajaasi 26 akati era mu kwagala okulaba nga ekigendererwa kyakufuna mmundu n'akuba ne bamutako abajaasi be 3 n'adduka neki yoli nga Amini Zirigimu mu kaseera ka Amini n'adduka n'emmundu olwo yadduka alagawa Tanzania naye kati ebyentambula byabanga bitya ebyentambula kati batambuliranga mu nsiko wabangawo ennyonyi emmotoka zabatwalanga emirundi egisinga obungi afuna watambulirako mu mmotoka naye emirundi egisinga obungi batambula butambula tegeeza obukulembeze abuweeko abantu abalala afuge naye mwana wa mulenzi ono Bobi Wine ali mu future ebigambo byayogera biraga nti abantu so naye ng'obulamu bwa bulijjo kati kanyama okyakalya kanyama ndyako mpola mpola Nobert amanyi okuyinzaako kati doodo y'omulima mulima omulabye doodo episikopi omulengera doodo oyo enva endiirwa ezo abantu badde muzikozesa nnyo zirongoosa omusaayi zikola kulongoosa omusaayi anjoleza engoye mwana wattu nno nina ekizibu ekitategeerekeka nafuna muzzukulu wa mpolampola kati gundi talina abanimuno Nobert alina omukazi ayagala kuta mwana naye ekikula kiri awo era balabakati abaana 16
Ibi nnyo era ennaku zino zonna siŋŋaaniddwa nkyogera. Kubanga Mose nina akaana ke naalyagadde kajje wano olw'ensonga. Katonda bwe yali akatonda kaagenda ne kafaananya jjajja waako. Era bwe kabeera wano kiba kinnyamba okulaba akaana ako. Mugamba ne muga nti si kirungi kubeera sirina muntu wampeereza abantu. Anti omukazi oli akyamulemesa. Kati bali abakazi abalala bewaŋŋambako oli omukazi omulala abaana bo balagawa wazaala Nobert yekka? Nobert nina mukulu we Kakeeto. Kakeeto abeera wa? Masaka eyo. Era mbadde musuubira nnyo wano naye owange sitegeera lwaki tajjaayo. Bayiziwe ate siyinza kutegeera oba oluusi ogenda n'omukubira n'essimu ng'atawaana ali eyo n'ataddamu mangu kale obabuuzeeko tugende maaso kati ennyumba bagikuba pulasita. Kakeeto yagizimba. Oli mutabani wo ategeeza wabula musinga ekayo wabula okuba pulasita. Kasula ndaba bateekayo batekanaba. Kasobola kwegali yaka ebweru. Kakati ebbaafu yoyina? Ebbaafu nawo bbiri zirimu amazzi gajjudde. Bannange ndowooza abalaba yanizigi obako weekisaako olunaku olumu nga buzeyejjojjobira mu katono osobola omufunirayo naye neyeeyagala naye naye akanyama n'ogamba nti akatwalo ebizi kyo nga nosiima n'ogamba nti kale simuwadde ssente naye ati muweereza obugoye nga buno ekkooti agibeeremu kuba kati sizoni yankuba ne kakubeeramu. Kakati omwana wange omukulu yampayo akasaati kano. Ye mwana omuberebere bamuyita Nanziri. Abeera wa yena? Alina gy'asomesa eyo mu bawulizaako mpola mpola. Ne bajja ne banja. Weewaawo olw'ensonga eyo bannange mbadde nsaba tukomewo naye nga mwebale kubanga mwebale kusyalinga ate mwebale kubanga ate musobola okuba nga tutuuka mu 10 abasubscribers ate abalabye since we twatandika tuli 28+. So kitegeeza nti tulina olugendo gye tutambulira naye mbadde njala omwaka guno gunaggwerako ng'ebyaddala tulina ate kitutuusiza ate tuleko nga tumaliriza kozi tuli mu muluka ki guno? Omuluka guno Kasaali Paris gwate era ne bagenda ne baguyita Kasaali Paris era bagamba erinnya Bukulula. Mu Kalungu West South. Kalungu kakati tuba mu Kalungu East. Kyali at least mbanjagala nange kasukaali nga nkola ki kasukaali ate ng'okozina
Esebo. Kasukali ako. Esebo. Yo bulemu nwemuko. Webale nnyo. Gavumenti na mukwano gwe akatono kasobodde. Najja ne muwayamuko ku mboozi. Yavudde yonna. Tuga nti tugiddawo. Era kasukali kajja kubeeramu. Kwagaliza buwanguzi. Otuuke 2026 otiikinge watu. Ate era obeere mulamu nga bwe tujja wano. Wayamu ku mboozi ezigenda mu maaso. Yateekawo kinatamba. Kirungi. Nange siŋŋaaniddwa sikalina. Ero nnyambi. Obadde tukalina. Ate ngenda n'okugulako ekinyeebwa. Nga bw'omunkyalidde oza ngenda kugula okwakagege. Ekinyeebwa naye kagege. Kabanga $5,200. Kazinze kankwezi mwaka ennyanja. Kasukali ate kabeerewo mulungi. Obeere nti nno. Buli olukya ku makya ng'onywayo kacaayi. Akati tugamba nti wojjozeewo. Wojjozeewo. Ekitoogo kyetaagisa. Nange nkusabira obuwangaazi obeerewo nnyo. Enzijala ne nkulabako. Webale okujja okundabako. Webalire ddala. Kaakati olumwagala okutambula bwe muti. Tambule mugenze kuyitawa. Muyite ku musensenyi ne mugamba nti wayitawo wa Nobert Bwanika. Mpozi nga tugenze ffenna. Tuli mu ssaawa mmeka kati? Akati tugende ffenna. Kirungi nnyo. Kirungi nnyo. Nga tuwayawayamu. Mpola mpola. Ebo mwebale kujja okutulabako. Ebazemu. Okunywa kakano. Kakati kanteera. Omweyo gyolaba yali mu mmotoka ebayita koma, agiyitanga koma. Emmotoka eyo temwagirabako. Mwali temunnazaalibwa. Kati efoomu eyo yabanga mu mmotoka. Ekoma loole yasooka ku kyalo kuno. Kitange yali mugagga. Yaawo era alina loole. Bali bagiyita koma. Yasooka ku kyalo. Anna. Nga kirungi ate. Kati teyaggwanga. Kale ennyumba emaze ebbanga ki? Kubanga eyita mu myaka 10 n'okusoba. 15. Kubanga munnange yazaalibwa mu Tegulongo n'emyaka 79. 10. Kale kajjangu tuno tukulembere mpola mpola otwale ewa Nobert. Nobert ye bulamu abutambuza ate naku.
Nobati mulimi kubanga ffe tulina ekikula situtunda bitundu kale eri namulekera ekitundu kinene kale anogayo ku bumwanyi tunyumye nga tutambula mpolampola tuyita waneera awo igwe wandi ntutte tajjawo muzeyi Daniel akyabeerayo kyali eyo yeyagala ati anaalima awo wano oluusi nzija nenteekako abapangisa abo nensobola okufunayo ekigulira amagala eddiba embeera bwetyo tujja kusangayo kati enkuba yeebadde etambula etya enaku tonnya okuyitiriza no tulaba n'amukuba ekafaanana ebadde etonya nga mpitiri era enkuba eno nagenza okugirowoozaako nga kakati erina enkola yaayo ekyusizza kati abantu batandise okusiga ati gwe togenda siga baaba nze sikyasobola nawummula ati mutabani wo Nobert yakola ki yatera okuwaako ku byalimye opangisa bo tebatera kugira kakati oba opangisizza omulungi akukulirayo akajanjaalo n'okalya akajanjaalo nze kyenkola sibba ate emmere yaabwe ali bo wapangisa sizoni emwemu ate endala bwemba wakupangisa ate n'emiziramu bwentyo naye nga webalitambuza bulamu mpolampola vaayo nga wetutambuza obulamu bunakadde gamba atuje tubuzeeko Seijo je William Kato mukoze bulungi era ade simanyi ngenda kusangayo omukama nyambi nyambi ennyo nno naffe atuyambye okuba tusobodde okuba nga tukusanga ogambye beera bwetyo bweri mwebala okuweereza kubanga lowooza ebyo byemutambuza biyamba nnyo abantu mpolampola mubiseera byogwe tewayagalako okubeera omukulembeze chairman kansala bwebityo naliko chairman kino ekitundu kyenyini kwerosizza ffe zino liko chairman omalako bbanga ki chairman ndowooza nemalako emyaka egyawera 3 obukulembeze bwo bwatambula butya abantu bulungi yanze wavaako ngo wegamba abantu bonna akaseera ako nze nayagalwanga nnyo kaseera kaali kange olw'ensonga bintu n'abantu bakwogerako byayitanga gyendi bino ebitwala nange okuwa abantu sabbuuni ekiki nga biyita ku nze era nze mukuweereza kwange kwali kulungi
gamba abantu basiima era ekirungi nnyo nti wavaako nga abantu bakyakwagala. Kakati bakyanjogera. Bakyakwogera. Wali mukulembeze omulungi. Biseera ebyo kibba mataka tekyali. Omanyi nnaku zino ba chairman abo enyigira nnyo okubba amataka g'abannaabo. Bakozesa olukujjukujju jajja n'awa. Tewaliwo okubba mataka. Entalo mu bakyala mu bufumbo tezaabangawo butabanguko ng'obwo. Kaakati edduuka ennyumba eyo togiraba. Nkulu nnyo. Eyo. Kwegamba ennyumba eyo. Yaliwo ku mulembe gw'Abayindi. Era akantu akawanvu ako akateekebwayo kategeeza nti yali dduuka. Buli nnyumba eyali eyina akantu nga kakawanvu. Naye nga eryo lyali dduuka nga lyeriweereza wano ennyo. Mbadde sikamanyi. Sikategedde. Nyumba eyo wana. Zeyi kato. Ufunye ekyate. Kakati. Lemondizo. Ekirala amasitoowa gano. Awo tugenda okuyita bwe tuti. Ago. Kyamasitoowa. Gazimbibwa Bayindi. Nga bakyabeera mu bitundu bino. Okuyitawo masitoowa. Abayindi abo bali batunda. Kugamba naawe woolabyawo. Abayindi ebintu babireetanga buleesi ne babaleetera ne bateeka mu maduuka. Ate oluvannyuma ne bakomawo bwe batyo kwegamba oluvannyuma ne bakomawo ne banona ssente. Byabanga ku credit. Ozijjukira bulungi muzeeyi. Kati abantu abamu baba tebakyabijjukira. Egwe kyasobodde okuba nga ate okola ki? Kati kasiteseni kano ekitegeeza otera okugyayo okwo. Banjita mu buyisi mose. Anga yabeera mu birabo kunywa mwenge. Okaleeta n'okanywera ewaka. Yabanga mwami waffe oyo. Kati ono bamu ku baami abatukuuma. Abo bamanya abasirikale. Muzeeyi tukulamusa. Don't fear him. Atulina buzibu. Tumunyaamu ne muzeeyi waffe ono. Omanyi tutumanya omukyalirako mu biseera eby'eddembe. Atufuna akadde ne tujja ne tumukyalira. Kati badde si tantwalangayo wa mutabani we. Kati leero lwantutteyo. Wano wekiyita amasitoowa. Kati amasitoowa gano. Abayindi nga nabo batandise okujja mu byalo byaffe muno. Ate awo Amini we yabagobera. N'agamba mugende. Mwagala kutwala n'ebyalo mwagala kubitwala. Gamba ate nga n'abatuuze baagala batwaliramu. Agamba bagende. Nga kirungi ate ekyo. Ajja okuzimba ennyumba ng'eyo.
kuzimba nyumba ng'eno ebamu ku baatuukako e Bungereza. Bw'olinnya ku ttaka lya Bungereza okomawo ne ssente. Gamba yagenda gamba mwavange eno ne mugende munaayira eri Mukoko mwadigiddiranga. Lwaki olwo temwadigirira mu kalo kamu? Temwali mu mabaala. Abanga awo alina okutambula ne mukomya engeri gye mwalinga mu gurupu ndooza temwakoowanga. Ate twali eri abavubuka nga tuli bagumu. Mwalinga bagumu. Kati edduuka eryo atera n'akuwaayo kakuwadde. Tuli babiri naye oba obutabatambuza nnyo Tekirina buzibu. Bansaasira gwe naye. Leero ngeri kati luli we twajja tetwamulaba ntekuli. Kati leero ŋŋambe nti ate kakati mukwano gwange kato luno ate n'agamba nti no siri mukwano gwe. Wagambye nti kati wa mutabani we naye kirungi nnyo kirasi. Amutwanjulira agambye nti bano mikwano gyange bajja ne bandabako enfunda ezibeera leero nsalawo mbaleetewo obalabe. Ngamba sijja kugaana muna. Kazi olwali lwakuna. Lwakusatu. Lwakusatu. Omukazi amwinamu abaana kati 6. 6. Kyalo kisirikivu, ndaba kisirikivu lwakuba nti oba akati kisirikivu olw'ensonga nti tukyali mu ttuntu abantu bategeka byanaakani bya kyamisana naye oluvannyuma bajja kubaamu nga banywa. Wamake kasirikivu. Aba niwo kati alima na gwa kutunda dduuka. Naye okusinga kulima. Edduuka libeeramu budde ki? Edduuka lino lyo taligenderako nnyo. Kubanga mukazi we ajja n'ateekawo ebyokunywa ate nga tibimuwe tabyagala. Ani atabyagala? Nobatyo. Bagenzi babisanyalaza. Era ayagala dduuka. Naye gye mmanyi tuteekateeka naye edduuka liddewo. Yagala abeere serefu lirayanti. Ani oli musajja mugezi nnyo kyenkwagala. Ate oyagaliza. Ebirowoozo bye wabanga mutabani wa asobola obbikula. Kiba kirungi. Yaveeto eri. Kana kamaze ne kaaka
ekikula kyako kigenda kuba bwekiti kubanga ekuba etonnya olwo n'abasiga bagenda kubanga nga basikira kumpi nga batandikira mu mwaka eno mu February. gye tuyise kaserezi kabadde kayitirivu nnyo nga embeera etunula ate ng'eraga nti ate eringa eyagala okuddamu otonnya. Kaakati bwe munaaba musimbudde wali mujja kuba mugenda bugenzi mutuuke mu Kabaale mumumanyi Kabaale awo munadda sayidi y'Enkoko awo ne mugenda Enkoko. Wetubeera Kikonda omanyiyo? Kikonda kwata wali ku kyekawembero kiri weyongerayo eri mu maaso natite eyo wali Enkoko mpitawo buyisi nava Kampala mpita Kyaggunda awo Kisande Kyaggunda awo ku lusozi awo nenyimbira Akaalo Matengo. Era abaweerezanga bavanga eno Masaka. Abaweereza abasinga nga bava mu Masaka muno ne badda mu Kampala omwo. Kati obulamu buno tabo omuntu omuntu ati era naye ofunye ekizibu nga akuyambako maaso eyo tomanya yakutegeka ate kaakati nina ne experience ey'engeri y'okubeera n'omuntu. Omukyala kati wabazze aba agenda kuzaala oba ati amugenda kubeera bubeezi ngerize eri gye tukyabeera ffenna kaakati abazze okundaba nga waliwo ebizibuzibu okufiirwa najja bw'atyo tukyakwatagana bulungi ani mukyala mukulu kati abeera ludda abyewange eyo ati tomusomerangamu ekirowoozo ekyokujja addewo mubeere mwenna asooka nga akuyambayambako. Owange ebintu kaakati ekyo sikifunanga. Ekimugambeko labe banga yonna okubeera n'omuntu yandibadde agamba nti muntamu awo abuntu bulala maama w'abaana wana bakomyewo abanga omuwuliza kubanga kikyasoboka ngaasobola kozi nga batabani bo bayinza okumugamba baba basanyufu nabo baba basanyufu anga abakumpi nabo era si basanyufu okubanga tuli separated.
akomyewo bani wakati akomyewo ng'olina akasimu ke iyo mukona kona omuwa ekirowoozo ekyo maama w'abaana tanga ayinza okukola ki nawe obulamu ne bwongera okuba nga bukola ki tambulira bulungi kuba nzijukira kiseera kiri kyetwajja tusanga tuli mu mbeera nnungi lwadde nga ndaba ddala weetaagisa okubeera omuntu akuyambako so era nze nenkusanga oli mulamu mpulidde essanyu ery'amaanyi namba eyo nomuzeekato wange akya ssanyu so ekito okuba nga kikola ki akitambula ozi poloto ngambe eno erimu edduuka wagigula tatubeereko mabbali owa ebimotoka ebyo ebitundu bigenze bikula laba batwala babitwala kubikirira bitooke kubikka bitooke ate ebyakasooli ono engeri enkuba gyetonyera okumukumu kasooli abikka bulungi tamusiza ssebo abo be batuuze bange ku kitundu ennyumba nkadde nnyo yadda tegeeza amaddala oli mutuuze oli waamu kati owazi neyogeddeko lowaazi ngenda okunegesyetinga naye kakati ekyali mu bannansale kwatagana bulungi omanyi nja buli kimu kitambuliza mu mateeka nga bwe nakugambye nakwasibwa ebbaluwa mwalimu omuntu nga atatawaanya nengenda ku ggombolola eyo kakati nenkwasibwa okulaba nga nsinzizawo gulowazi for time being mulimu bannansale bano avunaanyizibwa sawa zino addukanya agamba nti kati basasuddeyo akasente egamba ebimu ku bintu byenkolako abadde tebannatandika kumpa sente za bupangisa abali awo omuntu eyasiŋŋanibwamu ogamba muyita imposita yali simulonde nga sitwamulonda era nempandika ebbaluwa emugjamu obwesige wali olinawo omuyita yali awo yajja buzibu n'agironda bulungi era nentwala ensonga nkugambe nakamugjamu bintu byonna nkyatagala nabyo tabani wakuyambako okutambuza zino ensonga ogamba ye nange nga bwomanya experience era nsuubira okumugja mu sente mwendowooze akasente akanaawerako nobati nja kumugiramu sente
sigenda kuba sijoginga omanyi nkita mu mateeka ati yali yakitange nga bwe nakubuulidde yali alimu abadde akubanga kasente yemu ku nsonga eyamuggisaamu obwesige kompuliti empandiika n'ebbaluwa emugobamu yali amaze abadde amazeewo bbanga ki myaka mingi ate olaba wadde n'ekikumi abamu ne bafa abalala abaalimu ne bavaamu nze nensigala bagamba nti engeri gye yali yakitange ekeddwa okulaba nga eweereza abantu akakati essomero lyo limaze ebbanga essomero anga gwambuse si byakatandikawo yadda seetegeeza oba ndowooza engeri gye twali mu buwummula awo kirungi manye ebiseera ebisinga oba okuba bino ebintu nga abantu bano bawubulireko kubo bannaaye twalamusizaako wasa baleko tunyumyanyumyamuuko mpaka obwe badde ntera okujjayo naye nga sijjangayo wa mutabani we kati era ngambye kantwaliyooko mubuuzeeko kati ntegeeza ndowooza owulira abo bakitegeera Kasali Comparative Society Growers naye akyaliwo nnyo oyagala mbiveeko gwe osigalemu ayagala se obiveeko asajja agasiba asigalemu banna bana abeeremu akati ndowooza ojja kuddako sayidi eno basobanusiza wannyo bagenyi bammwe yali agadde n'okubuuza ku Norbert mutabani wange abakomawo batusaaliddwa eno nakajjayo n'enfunda eziwera naye bakuba ali ku YouTube sebo mutuuleko wano tulemuko wano kakati nosimanyi oba balina enteeka engeri gye bayinza okumutwitira nayo waliwo abagenyi abazze okulaba baba taliiwo ja kudda kubanga nze nafuusewo essaawa yonna era nkomawo ne tukola ki tuwayamuuko embeera nga bwekola ki
ayinza okuyita wali bwati n'atuula muli. Akati bwe muba mudda sayidi bo n'ababuulira. Wali buzibu ojja mugamba. Waliwo abagenyi be nabadde ndeese okukulaba. Nkwagaliza wewali owange nga njita awo wano wali ennyumba yange erya dduuka nga nsalira nga bwe nakugamba nga nsalira awo walira tulinya nti nenjita ku nnyumba eyo kakati we nagula olukaaga. Episcope soko betolozeemu balage omusajja omukulu yagula olukaaga. Olukaaga. Ati Episcope bano sawa zino ali naku zino gwa bitegeera oba toyinaamu meka wano tebakuwaawo. Tona asatu tegeera yagula singi olukaaga kati saya kakano oba toyina 35. Akati nga woli wa kuno bali baŋŋamba nti ngulire dda kubanga wano baba engeri gye nalina ssente bakamba sebusebu kulira ddala okutuuka eri tuweerere abaana. Oli omuvubuka yabeeranga awo aweerere abaana nembagamba bannange esente siziweza nengenda nga njitayita ab'omuliraano awo netuzingawo wano. Naye wali wafaanana watya mu biseera okutandika wemwanyi omusajja oyo yali mugagga nnyo oyo webbaati eryo yali mugagga era bamutuuma n'erinnya ery'obugagga nti ziri mmenye sente. Ziri mmenya ziri mmenya metta ne bamutuuma metta okufaanana ng'erinnya ly'omuyindi. Owagundi kale bwe tutyo tutambudde mukulu Kato George William tutambuza Akaalo Matendo bawangalira Kasaali corporate oba Kasaali parish kudde wakewe twali tuze kulaba ku mutabani we naye mutabani we kirabika alina gye yatambulidde mubuuzaako. Muzeeyi Kato ono ng'oli awo ndowooza tweyongereko wali katono oyo omukazi waye yate yogera ebisembayo ebisembayo nti ogenda kufa naye kakati Muzeeyi Kato abakumanyi bangi. Muzeeyi Kato asiimye zijje nkubuulizeeko wano nti nsiibule nga ngamba nti weebale kumulaba namwe mwebale mulabirira mwebale mwagala era temukomanga awo mwebale kwagala Muzeeyi Kato kubanga nanyini growers bali be bagitandikawo batata baabwe. Was not a lying to you. Never the same. Abalambuzaawo growers akwati bana bajimuwa mu mateeka naye nga abigobako atugambye abigoba buli luki abigoba. Sente zezikyaganya ayagala growers.
Tere jatambula bulungi. Tambula. Muyambe yambe ko growers emudde. Tayina buzibu. Tayina buzibu. Mwe bali kujja. Tugezaako mpola mpola. Kati. Ati kwa kusatu. Afusa selebu. Ate akati kati ensonga zonna zitembeta bulungi. Ate musajja muyivu. Omulidde bwayogera oluzungu. Sajja atunyunyudde n'ngamba waluyijira wanti sibo nasoma. St. Joseph Villa Maria. Era certificate ya bana embewunyiza okubanga era mukomyewo nabalaba luli. Tajja. Tamu bokka bwe tusaba. Ffe tumuteekamu tulina mu buli akasukaali. Musayi kato. Kati wamma nga tumaliriza. Olowooza growers kiremesezza okubanga ekuweebwa amateeka. Kakati nga bwe nkunyonyodde oli yagenda najja nga yeeyita chairman inayise imposter. Kakati bwe yeeyita imposter nalimbalimba abantu mbu ye chairman. Kati ensonga lwaki tuluddewo okubipereza ebintu ebyo babivulungutanya. Naye nga biri mu nteekateeka. Abantu bagambye bafunye kata bangu tamutawo kagero babangambye nsusibe ogulwa oli yawo ne bakufunya aka transport ngeri n'owali tuteeri wali gwenyinza kugamba kati ngamba wano abali wano bano abajja kuba bakitegeera bulungi bampeere transport bannaye ndowooza muwulidde ato akagendo kano oba kilomita 5 okuva waali mpaka walina ogenda okubanga atambuza ensonga ze. Akazimba ako oba ke batulaze akalina kamuweebwa amateeka kubanga kaali ka kitaawe. Kati asigaddewo yekka ate sawa zino nti engeri gyakaddiyeemu njagala mukalekere abazzukulu aleke nga alina ettaffaali lyagasseeko newankubadde nti bw'aba tabanava mu bulamu bw'ensi nabo kaba kasobola omugulira akasukaali, kasobola omugulira akagaati, kasobola omugulira akanyama oba akamere kuba takyasobola kulima. So mu mbeera eyo bambi tusaba mumukwatireko mukulu Katojojo William bizinesi okuba ate nga zitambula. Twagala nnyo mwebale kubanga mugoberera emboozi eno gye twatandikidde mpaka gye tugeereko. Mwebale kusubscribinga, mwebale kubanga ate mutwesiga, mwebale kubanga ate mukola mwekuumirako. So endala paati endala ajja kuba ejja singa munaaba mumpadde amaanyi of course okukomawo eno mu kyalo n'enzijja ate era n'ennyongera kato ne mulaba era ne ka transport ke kunaaba mumpadde nako nga kampadde ne katuusa nga mukala ate ensonga z'ate nga zitambula kambi akaddiye yeetaaga. Esanyusa ennyo mwebale nnyo mwebalire ddala naffe gye tuli mu kyalo tukuuma bakadde baffe ego kyekyo kirungi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutambuza omulimu ogwo kubanga mwe musakira radios TV ne mufuna endowooza ezifa mu bantu b'ebyalo b'ebitundu ate abantu abalala ne bongera okutangaala okusinga ku ebyo ne baga
waliyo n'ebyo weebityo ate naffe tutandike kweyongerako bwetuti mwebali nnyo mwebali. Ekirala ky'okwongerezaako banna abatulaba n'abatuwuliriza nti ono taata yazaala mukulu Nobert, nti tubadde tugendangayo mu biseera ebimu ne tumulambulako tumubuuzaako mukulu Nobert naye ng'atugamba mutabani we naye nga tetufuna kadde kajja katukola ki akajja omubuuzaako. Naye leero we tumaliza tugambye nti abana leero ku luno mugende mulabe ku Nobert mumubuuzeeko afuke naye mikwano gwa mulage nti no yemu ababadde bajja ewaka ne mubaako kyemukola ki kyemukolako. So mukulu Nobert naffe tukwebaza webale kulabirira taata webale kulabira mukwano gwaffe nti akwenyumirizaamu. So webale kwawukana ku bantu abalala oba ku baana abalala. Omanyi ebiseera ebisinga abazadde bazaala abaana ate ne batandika obwejjusa nti oba lwaki namuzaala okitegeera naye ate gwe toli mu abo bebejjusa wabula oli mu abo be basiima okuba nti teweerabidde muzadde wo kyakoledde. So mukulu Nobert ndowooza niwe tukoma awo kulabye nti obadde olina gy'ova ate era olina gy'oleseeyo. So weebale kwasagana n'emirimu weebale kulima so kyokola kirungi nnyo. So tweyanza amanya bampita ambassador wakabi mwebale kubanga mwekumira ku mukutu guno ya nyuziki abatulaba mwenna abasinzira amawanga ag'enjawulo. Ndowooza mulabye nti taata wa Nobert talimba era Nobert amutuleetedde ne tumulaba. Nobert Bwanika sibo weebale kuba n'omutima omulungi obeere bulungi. Baale wali Charles Peter Mayiga ye Katikkiro wali Baale alaali akati yawo ekyo Amina mwebale kubanga ate n'ensonga z'ennono obuwangwa n'enno okubanga ate mukola ki mu butegeera. Omanyi ffe mu Buddu Ssaabasajja Kabaka wankizo nnyo. So kati ensonga ezo oba ozitegeera bulungi ate twongera okubanga ate webale kubanga ozeebaliza ddala okubanga ozitegeera n'okuzigoberera. Era musajja ono era naye emboozi ye ennungi etusanyusa tuba tunyumyamu era obuwangwa n'ennono takola ki tabisuula. So tweyanza omukulu saba kubo okusiibula mwebale bannayo manyi okujja ku kitundu ebintu nga bino osooka okubeera omusajja asooka okubuuza tebamala gakuyingiza buyingiza mu kintu nga tobuuzizza obeera nga tatondebwa nti Katonda yakuwa memole yakuwa omutima yakuwa obwongo olowooza tolowooza olina okusooka okubuuza then and you confirming naye you already confirm you you are watching some people their status tweyanza. Amina sebo kati awo ndowooza niwo tusiibula tulina buzibu.